Luira tutukwegayiridde sirikira ddala mu bantu abalina okwogera ssaawa zino si yeggwe okitegeera opinion yo yalikoze amakulu senga tetunnakulaba Kabaga n'ensambya ne Crown Japan. You people think here ku media tuli basiru okitegeera lwaki mwamaze kubeera Kabaga n'olyoka otandika oleeta opinion yo mbusimanya bakufokota ogamba mbu bakufokota mu kabina wamuwuliddeko ng'abyogera oba owulira palapase wa media. Wawulidde documentary y'omwana oyo ng'ayogera bulungi oba tewagiwulidde. You just giving funny opinions. Wano gwe kenyini wavaayo n'otugamba baatukwata. We felt sorry ku muntu gwe baakwata. Why do you think yet ayina right evaayo kwogera bye baamukola? Okitegeera, there are a lot of people abagenda mu mbeera eyo gy'ayitamu. And every time you like, oswadde, church swazaawo. Okuvumirira ekikolwa kye baakola oli assuming baakimukola. Ekyokubiri sinnawulira ku documentary ya Mirembe nga ayogera ekintu ekyo okuleka hearsay mmwe senga mwakiwulidde nti Mirembe yayogedde bwati ne mutandika mupininga twali bawulidde nammwe mwenna basimanya kitokota ninga ebyo byonna biva ku bigambo Luirite byayogeredde Mirembe ng'agamba nti ebigambo byonna byayogera yali talina kwogera ono mwamugambira nti nawe tolina right evaayo kubanga omubuleminga kubanga gwe nawe wavaayo n'okola ki ate ekyokulala mbu waliwo ku mbaga gye babadde Luirite n'ensambya kye bateebereza nti oba oliawo bamuwaddemu kintu kidogo ajje akube Mirembe ku bigambo Luirite byayogedde Wamanga Bibel. Wallahi obadde teweeyanika buziina. Waliwo ebintu singa ogambye omusajja oyo abadde ankuba mbadde mpulira ne ngamba mwana waffe yogera ebikuluma omusajja oyo abadde antulugunyiza mu nnyumba mpulira naye babadde bakufokota mu kabina such information omuntu yenna alina amagezi wallahi laadhi Mirembe obadde tofulumya information wetyo abo abakuli okumpi abakozesa ensobi balina ba X they have X's oyina abawala kuliko oyo omuwala bamuyitaani ono w'eccupa kyensuubira ayina ba X's abasukka mu bana ayina abasajja abaali bamwebaseka basukka mu bana mbuuliraayo story gye mwali muleese ku TV eyo ng'abo abaana bagamba nti munnaye Mirembe olaba same story nange X wange Kigundu kye yankola tekikoleka Kigundu yali ankuba Kigundu ekyamunnemesa yali tali good in bed tebeeyanise side chick yaliko chali wange ayina ba X mu busiru bwako akawala sikawulirangako mu busiru bwako ne mbutategeera bwako ne mbukulakisana kwako sikawulirangako olaba kalemerera kulaga buvubukavubuka bukeebakako mu kamera tekajjangako ne kagamba waliwo omusajja omugagga gwe nali nzijako ssente eyankola waati ne waati tokawulirangako. They are showing you that they are supporting you because you have something you give them. Era ndajja nayongereza ko biwanvu era nno byo byekiyongera okubanga bigenda mu maaso ate nze wendi okubanga nga kuwa bino bigambo bya Luirite. Banze nkubulire ku byafaayo by'oyo Happy Home ebimu n'engeri gye yayingira amaka g'oyo omusajja gwali naye mulowooza ffe tetubimanyi omusajja oyo Happy Home temugamba teyamusanga n'omukazi yamenyaawo maka ga mukazi yamenyawo relationship ya mukazi mulala omusajja oyo yalina omukazi gwe yali ayina Happy Home relationship yayingira nnyingire nabba omusajja wa mukazi munne nga tetuwulirangako ku story ya Happy Home ng'agitugamba sigenda bibagamba because it's not my story to tell but the entire world knows era nze we baali bakuba Happy Home waliwo omuwala yali apambanye Happy Home nze yarwanirira Happy Home ndooza mumanyi bamuyita Hajati eyali alina bi information byajjeyo Happy Home oyo omusajja we yali waati oyo omusajja nze yavaayo n'enkuba omuwala oyo Hajati nenwanirira Happy Home wayingirira buyingirizi maka oyo omusajja gw'oli naye wabba mubbe ng'ayina bizinensi z'atandise ng'ayina omukazi gw'agubye naye okutandikawo bizinensi eyo Happy Home gy'olimu slightly opposite gwe nga toyogera ku buvubi omukazi oyo gwe wabbako omusajja bwe yayitamu why lwaki tonnatubuulira ku sad story kale omukyalo oyo byakola omusajja okutuuka nga gwe wajja n'omubba bubbi ne mutandikira bonna we mutandikira kuba si gwe gwe yatandika naye lwaki totubuulira ku bibi bw'omusajja yatandikwa n'omukazi n'amusuulawo ng'afunyemu kasente n'atandika naawe nadda ku gwe muswazizza munnammwe in a manner of tuli naawe
biweeyo abantu bagambe abantu bategeeze tuli naawe mmwe mutugambye ekifo ng'ebyammwe tetubimanyi. We don't know nothing about the relationships you've had, the previous ones, the current ones. Happy home gwe tolwanangako mu family yo, bawo takusindikangako. Happy home, you are a very provocative woman. Wallahi nchisimbako ne sente tosobola kubanga owangadde n'oyo omusajja nga takuyisaamuuko luyi takusindikanga ku mutwe kuba engeri gy'owakankula entalo. Oyo omusajja wayina abantu be yawangaala naye bye yatandika n'endowooza mwawulidde fulu figa nga abyogera. Oyo omuwala ayina omumwa ate Happy home oyina okkendeeza omumwa. Oyo bba wa Happy home yatandika na Crony Japan katwe. Naye waliwo ensonga lwaki omusajja takyakolagana n'abatandika nabo. Crony Japan katika mbalaga omutima gw'oyo omuwala. Eyo basi fetubaawo kubanga tugabatuusa kate munnange bagamba nti si buli kimu kiwulaba kyonna ekigiri talinga is gold. Munnange mwena mwalabyanga Annie Kansiime era ng'abasinga obungi mublaminga lwaki yava mu bufumbo ne mukulu Ojooko. Annie Kansiime embozi ye bwe yagyogedde we yabadde ku interview abantu we bategeredde agamba mu relationship ebbiri ze yalimu oba mu bufumbo obubiri bwe yalimu obwasookera ddala bwali bwa mukulu simanyi Ojooko, obwokubiri ye muvuka yamuzaalamu omwana. Agambye nti yali buli kimu nga ye breadwinner yagabako kuza kameza buli kimu nga yakikolera abasajja. Era natuuka n'okugamba nti munnange obufumbo bwe ne daddy baby we yabwesasulira ne yeewerayo dda yali mu bazadde. Naye agamba nti essaawa ya kakati naye yafuna omwami amulabirira era nti ye relationship esoose naye okufunako ez'okukameeza ng'omukyala naye ziri munnange yateekangamu ate teyakoma mu kuteekamu naye ndowooza kirabika n'abaami tebaamulabangawo nga bamulabanga kubanga agamba nti ono miso gyo yagaana n'okujja ku birthday ate najja kukolekitinga magumba agembwa ku birthday okwo kwennyini naye nga bamuyise ajja celebrating birthday y'omukyala we nga mikwano gye bamukoledde surprise teyalinnyayo naye n'alinnyayo okunona amagumba g'embwa ey'ewaka. Ani agamba nti ekyo kyekyasingira ddala olwo olunaku lwennyini n'adisidinga n'agamba nti no kino kindimu si bufumbo. Kitegeera. So abantu bayita mu bingi era abantu basirikira bingi naye yavuddeyo n'agamba ate ekisinga omuluma abasinga obulungi buli kyayogera ekituufu baba balowooza ajokinga era nti n'abaami be abasinga baamutwalira ngaawo nga ne waba serious balowooza ali mu comedy. Awo tuvuddewo tweyongereyo n'amalala agatambula. Ku mukyala eyabadde ayogerera Abaganda amafuukuule munnange n'erumbuye alina kyamwogeddeko era ye mu bigambo bye ayogedde bw'ati. Tuli waka tetuvaawo ffe tetutambula tugenda kunoonya ssente si kusenga. Ne gye tulaga tubeera economic refugees tetubeera tugenda kukima no we economic refugees mumuli bagundi okuva omwena mujja muzunga mulinganga nseenene mujja muzungira mu ggwanga etali lyammwe. Buli mbuzi eddeyo ku nkondo yayo tulabe. Ngera kubuuza ani yalumba munne waabwe mbale nga temumajja muzunga tewali abalumbako wammwe. Waliyo komite Bannayuganda nga kuliko abato abateeso abalugwala abanjula abakanda nga bali wammwe mumujja muzunga ani yalumba munne waabwe. Simple mubuuze ani yalumba munne waabwe mbale nga temumajja mutulumbe waffe. So if we talk about you behave. Ate bw'ojooga ensanafu totulamu ntuule zijja kuluma buli maawa. Byonna nga bigenda mu maaso ono ye avuddeyo ne yeebaza abasumba abakozesezza omukisa gwa Easter ku lunaku lwa Easter ne bayisaawo obubaka obukwata ku basibe naddala ba political prisoners. Ensonga nnyingi ze boogeddeko n'ayogera ku nsonga ya
Minisita Chrysostom Muyingo yavuddeyo ku masomero nti gagalwe. Bingi nnyo ojja kubanga obiwulira waneno ne lwaki ebyo muba biwakanya. Era nja kutwala omukisa guno okwebaza abasumba bannaddiini olunaku lw'eggulo ku Easter abayogedde naddala ku nsonga z'abasibe, ku nsonga eziruma bannayuganda, Uganda Episcopal Conference. Si bano abasumba abeebuzaabuzizza ne bayita ebbali. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era ne nebaza omusumba w'e Masaka Severus Jumba ye bali kwogera ku kiwala kya Ssempijja. Amakooti oli tebamulonze nabba obuwanguzi bw'abantu, bw'amala okubba obuwanguzi n'abeesibako nga tebakulonze. Obwo bubbi bufere. Abantu baba tebakulonze obakulembere. Why do you persist? Obeteekeko. Obwe bubbi bwe tulwanyisa bwe bufere bwe tulwanyisa. So Bishop Severus Jumba yakyogeddeko e Masaka n'agamba Masaka wano waffe weekiri olwo abantu tebakulonze n'ogenda mu kkooti n'okyusizeeyo ebintu. Naawe nnyini eyabbira ku returning officer nga mwabba obululu bw'abantu nga mwakyusa ebintu ebyo byonna bikolimo, ebyo byonna abantu abeesibye ku bantu nga tebabalonze. Nze ku nsonga samuntagingire John Chrysostom Muyingo ne Ministry of Education. John Chrysostom Muyingo, mukulu Muyingo mwagadde essomero ery'eggaba we battidde abaana abato bana. Nkiddamu mukulu John Chrysostom Muyingo, gwe minisita wa education ye yagenze naggala essomero ate erya primary biki oba nasale. Naye John Chrysostom Muyingo mwagadde essomero ne gundi zaazo zonna ne mugamba mwe tubagadde tuli mu banoonyerezaako ku nfa z'abayizi. Muyingo nze yajja wano ne mpa information ku mwana Erisama eyafiira mu Seeta, eyafiira Seeta ai. Erisama yattibwa, najja n'enkyogera wano ne mugamba nti omwana Erisama yeetuga, ne mumusiba ku mugundi ku mulabba. Naye ng'ebyo byonna mwabikola omwana nga teyeetugangako wabula yafiira mu ssomero Seeta Sala bagiggala. Seeta High School abaana bazze bafa mu masomero gammwe nga bafa mu nfa etategeerekeka, wabula agammwe temugaggala. Ku lino abampi n'abawanvu baavuddeyo ne bajja. Kino ekintu kirimu ebintu bibiri, kubanga tukyanoonya abaana baafudde batya. Yesi oli yakutte mbwe ekijambiya najja n'abatema. Tulabyeko ku gavumenti ya Yoweri Museveni ng'egenda e Masaka negamba Ssegirinya be batemye abantu. Tukirabyeko ne batta abantu atali omu babiri basatu, wabula ne batemebwa ebijambiya e Masaka. Temwakiraba? Eggulire lino ery'abaana lyakutte ku mitima gy'abannansi all over the world n'abantu mu nsi yonna. Era lyazze mu kaseera nga tuli mugenda kukuza mazuukira, nga bannaddiini kkiriza oba gaana balina bye bagenda okwogerako, naddala okubuzibwawo kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga tali mu ggwanga, nga sikuliputi eyo erina okwogerebwako. Wabula gavumenti yo nga yo ekyazzeewo eky'abaana nga balaba munnaddiini oba omukulembeze yenna alina okwogera, alina okubuukira kino eky'abaana. Kyova olaba Ochola bamuyita Abbas Byakagaba, baani bonna bakigize mangu ne bakipushinga, n'akulira amagye bonna ne bakipushinga.
eky'abaana bano abaafudde. Enfa y'abaana bano ekyanoonyerezebwako. Omwami oyo baleeta ebiwandiiko mbu ate yaliko mu Amerika, mbu ate yaliyo emyaka 2. Simana ajja ate omutwe tegukola. Kati liri essomero baaligadde. Olunaddako bagambe kubanga libadde liyamba abaana ba mwasirizi nti abo balina ababawa ssente okugira gavumenti. Mugenda kubiraba. John Kirizesto Muyingo muyina amasomero mangi. Amasomero nnyini go gamanyi. State High School gonna ge muyina. Nabanyumisa ku mboozi engeri State High School gye yajjamu. John Kirizesto Muyingo yali head teacher e Namugongo, Uganda Matters Namugongo, essomero ly'Obukatuliki. Bano abasajja ne balaba nga Uganda Matters Namugongo ekola nnyo nga ssomero lya Bukatuliki, ne basaba John Kirizesto Muyingo anoonye engeri gye bakwatagana naye. Era John Kirizesto Muyingo ne bamuwa ddiiru n'atandika okugira abaana abaabeeranga e Namugongo ng'abasindika mugaabwe seeta, ne batandika seeta. Era John Kirizesto Muyingo bw'atandika okukola ebyo ebintu, bakama be ne basiima ne batandika seeta zaabwe. Mukama n'ayamba seeta zaagwa tezikola. Era omuntu atwala omwana we seeta mba simutegeera. Wabula Muyingo right now akulaga afunvubidde. Amasomero eryo liggabulwe. Mugenda kulaba amasomero mangi. Abantu abeefaananyiriza ng'oyo nga bakutte ebijambiya mbu azze n'atemerawo abantu ne bagamba n'eryo liggalwe. Nkiddamu bannannyini masomero. Mugenda kulaba amasomero mangi. Ng'amasomero ago olaba omuntu azze akuttawo ekijambiya yekyanze atemye baatemye, bagambe nti n'eryo liggalwe. Mulabe ebibiina by'obufuzi oli azze n'atematema nti awo n'ekyo kiggalwe. Akaseera ke tulimu si kakusaaga. Nzize mbalabula ne mbagamba temwagala kulowooza era temwagala kutegeera. Message eyabikiddwawo, message eyabikiddwa ng'ekyo ekintu ky'abaana kiguddewo. Weebuze mbuli abannaddiini message gye baayogedde eggulo. Era ojja kulaba abasinga bazzaawo abaana abato, tuvumirira eky'abaana abato, tuvumirira eky'abaana abato. Naye nga waliwo bannayuganda abattibwa mu kalulu, waliwo bannayuganda abakyali mu makomera, aba Eddi Mutwe, bawaiswa mu Fumbiro n'abalala. Tuyinawo omukulembeze eyavuganya mu kalulu ng'essaawa zino amaka ge gabaddemu babyokwerinda. Ekyo tewali yakyogeddeko. Talina mu ggwanga omukulembeze oyo nga bamutulugunyizza. Kakati gwe munnansi nawe alina omwana wo ku masomero. Nkugambye kino bakitase ekiriba kya ttaka, mpaawo atalikaaba. Okubikka amawulire agamu agatambula mu ggwanga, nkiddamu okubikka amawulire agatambula mu ggwanga. Ekyo kyabadde kino babadde balina okukiteekawo. Abaana babatemye, abaana abato. Kati newebuuza omuntu akole ki? Wabula njagala bagamba ebigambo bino, kubanga nze ebigambo byange Angela Luswata oli otya mukwano gwange. Njagala mbeere bagumu Angela Luswata. Nammwe bannayuganda, akaseera ke tulagamu kabi. Akaseera si kangu. Otunula right now essomero eryo Muyingo lye yagadde. Nkubuulira buli omu bakiwanda bonna bagenzeeyo. Baani babbala game ne bategeka n'omukolo. Naye nga baatutte emirambo egyo okuziikibwa nga tebaweereddwa nti oba bannaye muyambibwe. Nga mission eri mu kutambula nnene. N'ebigenda mu maaso binene. So, bwe tubibagamba tuba tetuli mu kusaaga. Abantu abamu kati bakwata ssente ne mu opposition. Bolowooza baali buusizza bannayuganda ku bigenda mu maaso. Bangi baali basirise, batunula butunuzi. Ne babirekera Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nja bagumya
nobakakasa nti akaseera tekagenda kudda mabega. Ekyokukola tukimanyi, omulimo tugumanyi, ogw'okulaba nti twerwanako, ogw'okulaba nti tununula ensi yaffe Uganda. Buli omu kyetukola kyetukusaba. Ne mwe bamuyinga okuva ne mugala amasomero g'abantu agammwe mugaleka, muleeta ebintu ebitategeerekeka. Mwihe ne bannange ensi eno Uganda byewuunyisa. Obulumi basenza abantu bannansi abanaku ewakiso musima batereeza biki okwo ku Ntebe Road Seguku abanaku ne babasenda. Tebalina gye badda, temulina gye mwabategekera. Mufuluma mu kibuga wambu tutereeza. Mutereeza ki ng'abantu banaku? Mutereeza ki ng'abantu bali mu kubonaabona? Abantu mubafudde ekyesittaza mu nsi yaabwe. Olw'okuba mmwe mulowooza temufa, olw'okuba mmwe mulowooza Katonda yabawa, abantu mubafuula nga bisolo. Abaana b'abantu bali mu makomera myaka 5 myaka 10. Ababbi bagulesi najjoba oyo returning officer w'e Lubaga, bamajambere bali Lubaga battemula abantu. Waliwo omuvubuka bamuyita Ssebuuma Ronald asula Najjanankumbi, abantu b'e Najjanankumbi. Oyo muvubuka Ssebuuma Ronald y'omu kubeeteeka mu mbeera ebba akalulu kange. Ssebuuma Ronald. Naye mwenna mbeebaza abantu b'e Lubaga, temunnajjako kigere era temunjako kigere. Obulumi Eddi Mutwe bw'ayina, natunulidde maama wa Eddi Mutwe, amaziga gaakaabye. Maama wa Macheta amaziga ge bakaabye. Mwanyina wa Olivia Lutaaya. Neddala nga bannansi baabakola ki? Neddala twabakola ki? Ekyo kye muyinza okutugamba. So mukwano gwange, era tulina okubeera nga tulwana, tulina okubeera nga tetuggwa maanyi, tulina okubeera nga tetuggwa mu ssuubi. Oli ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Esigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuweera, nja kubanga nga kutuusako na woli wona wosinzidde. Sigala naffe tova.